Uganda byogere. Uganda byogere yena gyosinzira okubaate ng'otulaba webali nnyo webalire ddala nkubirizo subscribinga okusharinga commentinga sako n'okuponyesa enjira ya Uganda byogere tugamba nti tuli nayo mu buli mbeera ey'okusanyuka ey'okugattirako okukolera analysis n'okubaate nga tukwongerezako ku ekyo badde tomanyi ekiresera okubaate nga kitambula nga bwekirina okubaate nga kitambula nze Kakalamu the answer njagala okubaate nga mbuuzaako abayisiraamu yonna gye muli mu ggwanga kano kafuuse akalombolombo okuva mwatandika okusiiba okubabuuzaako era ne mbasabira nange kansubenti nno kyemusabira Katonda n'abayamba limusa okukwata mukituukiriza embeera esokukwate ng'ejjanga bino okukwate ng'ebeera mbeeremu oba endala mbabuuzizaako nnyo mwenna abatulaba mu nsi eza America abatulaba mu nsi eya Bungereza Saudi Arabia nali ngamba eri manyi YouTube kyekintu ekikulaga abantu abakulabye mu ssaawa abakulabye abasinze okukulaba kati ennaku zino banaku aba Saudi Arabia baraisinga kati basinga okulaba Uganda byogere mwebali nnyo mwebalire ddala bannayuganda mwebali nnyo n'abalala mwenna abatulaba abatulabira mu nsi eya Chad amawulire gannaku agafubutuka saidi eyo tugenda kukwatira atongera okukwate nga tukikwata kunaku olwaleero nina Simon Peter Sabakachi gwe tulina si mupya mu maaso ngera buli wenzija naye mbagamba nti si mupya mu maaso gammwe naye ekyenjawulo nti karakita gye mumanyiddemu eri saidi eri ndala nnyo naye ate abawangaala naye n'abatambula naye n'abanyumya naye fa bamanyi nti alina anaaga karakita ate emoba endala Sabakachi Simon Peter onaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi naye nga bya kisajja kikulu mu ngeri emu oba endala bya kisajja kikulu mu ngeri emu oba endala nsaba osooka otubuuze mbandirizaaku mwenna abatuuta obuliro mbasiimye okupya lubendo bwesimira mu kigembe tukkirize mu ngeri emu mawulire si malungi okuva mu ggwanga erya Chad naye nze nakugamba era ntera nnyo okugamba tekyatulema buli kintu bwe kimala okubaawo tulema okufunamu ki kye tuyizeemu teri kintu kibi kitabamu kyakuyiga teri kintu kirungi kitabamu kyakuyiga bapulezidenti abazze nga bafa mu nfa y'omwana w'omuddugavu ng'otandise okubala bafa mu nfa nga babukuba masasi tandikira ddala ku basajja ba Sylvanus Olympio eyasooka okuba prime minister wa Togo 1961 ne bamutta mu 63 soka twebuuze kiki ekibatta wabawo ensonga nga waliwo ensonga lwaki ddala lwaki batta nti America bwefiira president wayo yasooka Abraham Lincoln kyekyaliwo abaana ne bamukuba bamulanga ki nti baaki agaana obuddu mu nsi bamugamba president bw'oba ogoba abaddu ffe baani abanaapakasi ewaffe katube tukubetende tukugjewo ne bamukuba ne bamutta ne bamusaanyaawo America nebeerawo nga terina na solution ki yenza kukola kulaba lwaki president kuba president yali atambulanga yitayabwetayabwati nga talina bamukuuma olabe Abraham Lincoln yatambula nga talina nti president akuumibwa nga yeetalanga bulaba amini bwe yabeeranga wano ng'atambula kyere naye bamala okuta Abraham Lincoln ensi ebeerawo bwetyo kati bwe batta Roosevelt ne bagamba beetaaga okubanga erikuuma president America yakatibwa ba president bayo nga bana nga bo bamukubi masasi ne bajja ne babakola ki ne babatta naye nga n'ensonga nezibasa bo bazitegeera ne bagamba naye kati oba batta Abraham Lincoln lwaki tusala amagezi netulaba nga president aba nejja erimukuuma mu 1991 kwe kusaawo ne baleta secret service nejja erinakuuma nga president eryenjawulo n'okumuwa amaka nti bamuzimbira amaka mwana abeeranga obutakolebwangako bulumbaganyi bo ne baba nga bafuna solution yakyo naye ffe wano naye wano mu Africa eyaffe Sylvanus Olympio bamuse mu bwangu ddala Sankara wajjo 87 owa Burkina Faso wajjo abo wajjo naye ojja kubeegendereza abasinga babadde balina ekintu kibafaanaganya bapulezidenti ba Africa abafudde abazenga bafa balina ekintu ekibadde kibagatta mu nfa yaabwe nga balina ekibagatta naye nga ffe Africa tetwebuuza lwaki bapulezidenti baffe battibwa mugere fannako bweki ye lwaki mu nsi zino ze basinga okwetoolooleramu omanyi weebuuza nga South Africa bakattayo bameka nga battibwa masasi lwaki yo kiri bwe kityo lwaki obukongo yakafeero bapulezidenti basatu nga baba assassinatinga gwesoka okyebuuze tukyali mu myaka gya 7 Mario Ngowobi bamuse tuvuddeyo tutambudde tujja tutuuka mu 21 Laurent Kabila bakoze eki bamuse
naye tubuza naye ddala kiki ekiri emabega w'okuttibwa kwa Kabila lwaki basazeewo okumutta mu ngeri efaananako bwe tusigala tetutaddeewo ddala ansa eriwa kale tufuneyo enfumo bbiri tuziyimireko tugambe lwaki Congo yensi esinga obugagga ku lukalu omwana w'omutuba era mu nsi yonna yensi esinga obugagga the richest country in the world is DR Congo Zaire yensi mu nsi yonna Belgium eri Belgium kubanga Congo buli wawulira nti kakati Vatican is Vatican because of Congo. Yeah. Kale Belgium wowe basima golo. Yongera bavuga miti abo nagenda mu Leopards Valley ngabola be Namibia we basima yo kagolodi ngamati bwegenda bugenzo yingire mu Belgium. Yingira yo. Genda mu Netherlands ngamenti golodi ali mu Netherlands omuyitirivu. Genda mu America ngamenti musazale Massachusetts kati yo golodi basimayo bakopa muyitirivu nnyo byonna byonna na Africa gye bajja ne bakuta ne batwala batekawo embeera nga Africa tejja kutereera batekawo embeera tutukoze tutya tubakube tuti tuyite wano tukube bwe tuti eri atulaba obanga otunuulidde bwoti eggwanga lya Chad nakuwejjolo afunyemu ekikango president wa Debi Idris nakubwa amasasi yafudde ebiwundu eby'amasasi ate yali yafana luli bamukuba bamutirawo basigala nga bakyategeka kabuli banamuziikawa ne bagamba abantu baona bamwokerawo kale nolaba abo bo maama kiki kyerina ntalo akalamu okugira okusange entalo entalo za Afrika akugambye nga tonabategeera Gaddafi lwaki ali mu ttaka nga tonna tabategeera lwaki Cyprian Ntalamira ali mu ttaka Ntalamire abo abasajja baafa omulundi ogwo babiri ekyo kyali kyamaanyi nnyo eringa Sarajevo Double Murder enyumizibwako mu byafaayo eyavaako Sematala asooka okutandika tunuddewo abantu bagamba ine emyaka emeka twogera tobisoma wantu wonna ne makona njulira ebyemyaka byesobola tubiveeko emyaka girina ayina engeri gy'osooka okolamu emyaka naye nga tolina tekugamba ndi mu Sematale yasooka ekyali mu Uganda ne mu nsi yonna kyalimu Sematale yasooka okutandikawo twafuna kye bayita Sarajevo Double Incident omulenzi omusabia esabian student gwe bayitanga principal Gaviro yakuba Kabaka Ferdinand esasi ne mukazi we Sophie we kapa mukatundu kabayita Sarajevo esabia oli ava Austria atambula agenda alabe ku mikwano gyo manje bayita Kabaka namukubani n'abagereka wako n'aba olutalo lwatandikira Sabia ewandiikibwaki bagiwandiikira ekibaluwa kiro kitwala omunaku yeetonde mu nnaku 3 egamba ani yeetonda neegaana okwetonda olutalo ne lutandika Jamani nti kati nze naye kanneegatte ku Sabia nange muwagira tajja kwetonda kola shaggwani nange kanneegatte wa Amerika naye kanneegatte wa Bufaransa naye kanneegatte wa ne beegatta olutalo ne lutandika kyovala Bajamani baamunenya nnyo okubanga ye yakuma omuliro mu Sematale yasooka kakati ne wano mu Afrika tusooka okulaba ku kye bayita double incident ng'egule ba president babiri bafa nga mukaago ogwokuna 1990 olunaku lumu ennyama eva mu banka egweka Nombe Port wano mu Rwanda Cyprian Ntalamira musajja wattu ne Juvenal Habyarimana wa Rwanda ne bafa omulundi gumu president wa Rwanda n'owa Burundi bafa omulundi gumu ekyali kibagatta ekikulu ennyo bonna baali basajja nga baku baali munyonyeemu abaana ne balyoka bagira awo waliwo ebibuuzo bingi gwanoonyerezo kimanyi waliwo ebintu lwaki naye nga waliwo ensonga lwaki baafa bwe batyo kakati ensi nesigala ngegenda mu maaso naye ekyo ekyabaawo solution gye tusobola okifunira okulaba nga tekiriddawo okubeerawo omwaka guno gwokka twakafiirwa abakulembeze babiri abamawanga ag'enjawulo Tanzania amasasi naye mu nfaayayo twagala kati kutundya constitution engeri gyesobola okukwata ng'esigala egenda mu maaso eya Chad saagisomye bulungi kutegeera ki ekyali kirina okubeerawo Biden kakati ensi zonna ezirina abakulembeze abatuufu omanyi ekigambo democracy omuntu bwakiwulira
buli omu akitaputabu democracy omuntu bagamba nti afugira kufuga democracy bategeeza nti alina kufugira myaka 5 osobola okufuga emyaka 10 kasoba nga omanyi kiki olina okukola bannansi bo basanyufu naawe Magufuli yali asobola okufugira emyaka 8 kubanga abantu baali basanyufu ne Magufuli nga bagamba yoyo democracy kati ono omukyala we Germany ono Angela Merkel yakafugira bbanga wali mukazi wa talina buzibu kubanga abantu bamwagala n'ekirala nakugambye waliwo kye bayita hegemonic stability theory ensi zeetereza agenda 21 ya America kati eri mu nkola bw'oba togoberera mateeka gaabwe na theory kyegamba olina okugenda bwetandika otunuulira abakulembeze bonna abasooka okuwaganyala ku kyo Chadi erina akacyapo Libya eriwa ate abakulembeze ba Africa bwe batandisa okugenda nga baddamu pulaani batandisa okugenda nga buli omu ayamba ku mundu oli ejjira no ne liyambako kooli yadde baba ne bye beenoonyeza ebyenjawulo naye bagenda ne beesita ku mikono nakwata noli nakwata oli ne bakola ekintu ekyawamu kyovalaba nabe abafirika balina kye baagala otuukiriza mu 2063 bagamba agenda 2063 ya Africa tulina ogituukiriza nga tulina ejje limu tulina sente emu tulina omukulembeze atya omu kiri bajjajjaffe kye baalwanirira ba Sylvanus Olympio ba Makasi Gavi abasajja bano ba Dr. Kwame Nkrumah ba Agustino Neto bageze Manchester Conference 1985 bagamba nedda naffe tulina okuvaayo tusalewo ngaffe abasajja abadde mu America olutalo wali lunyinyiitidde sebatalo wokubiri ng'omuteeka ku ttaka bwati jukira twalina hegemony yali Japan bamaze omubaka saba ebigambo bibiri ne babyusa ku ttaka beppa nakola taddanga up to now awo America wezaaviirayo nezijja jukira ekyalangiriza America anti super power yagamba mbu yo tefiiriddwayo omuntu waayo mu propaganda Russia negamba nange ngesifiiriddwa kakati bw'ovuga mbu oli super power nange mbaani fena tetufiiriddwa oza super power mbu ki ekyaliwo ne badda mu kukola ebintu era okuva ku olwo ne balangira kye bayita bio weapon wakati wa Russia ne US ki ekyavaawo okutuuka ate America okuba ate nga yayitawo yo nebeera nga abantu bagikiriza nti super power okuyitawo kw'ensi ezo buli emu erina kyebeesinga ginnaayo basigalawo nga bali bwe bati naye bw'oba otunuulidde butunuulizibwa oti ebyokulwanyisa ntonayina emmeeri kika kinono lyalina kino bw'obigatta yadde nga yo nga Russia erina byesingayo eggwanga lya America naye ate bw'ogatta byonna America byerina ogenda okubigattagatta nga bireetera okuba nga esuulubamu nesuulubamu nk'okusinga ki naye nga bonna ate bajagenda Germany bavuname nti bannange mutukolere ku butwa oba mwe musinga okukola obutwa kuba North Korea bamugjawo North Korea yasinga okukola obutwa nga muzibu nnyo mu butwa kasaba aleeta kano aka DNA ne bamukutula yali alina buno siga kulikwatako kolabooti buno biki naye kasaba aleeta aka DNA nga basobola okufumba ogutamu gw'emmere nga bategedde DNA eyo nga gwe bw'olya kasolya akabala bajja kulya bagende naye gwe bw'olya ng'okati ne basooka bamukupa ne bagamba abaana basitaddemu level 1 so kati biba bwe bityo nti okusingako America okusuuluuba tibwogatta bingi yadde nga balina be bamusingira enjawulo yagenda mu maazi najjasa abantu balaba bulabi okolaba kutya azini kuwa super power oba super power tewaliwo nti nogundi akubye ne gundi nti beekubye ngu wabula bo bagamba sifiiriddwamu muntu koli nange sifiiriddwa bw'oba weeyita super power nange ndi awo we bagendera muki buli omu mu kisaawe natandika okukola kankole kino kankole kiri jukira awo bakola endagaano ez'enjawulo nga bagamba nti tetujja kuddamu kulwanyisa kukuba bomu namuzisa bwe ziti zino zebateeka ku North Korea mu 2006 nakati bakubanga erina engeri gyegeramu bwetyo bingi byomanyi newali tulaba Africa yeeyo okulembeze bayo lwaki bo bazze battibwa bwe batyo sije wandeese naye tuyiseeyo okubisi naye ategeeza okumpisayo nga you have a lot of ideas netunulira ku mukulembeze nedaba ku mwana eyazidde Idris Muhammad David mutabani wa Isa enkola nti yabadde mukulu w'amagye just kubeera nga abadde top of the generals okubeera nga ate kati yalidinga eggwanga lya Chad bali nawo kakati gwe tunuulira olabe ekiddala Magufuli yali musajja nnyo bwotandika okugeraageranya Gogolimba ali Chad n'ogeraageranya n'ekyali wano nga bo bajjayo bujja constitution nti ennyingo 37 akawaliro namba 2 kawa
vice president obuyinza obwenkomerera okudda mu ntebe naye nga tegali maje gakoze eki abo maje ge gawambye nti amaje gawambye ani yase nti omuntu nga tajidde mu kulondebwa kiyinza okubeera ekizibu ky'okumala gasikira muntu bw'aba ayine mundu I feel like ne Idris yajira ku muntu balwana naye banga banga kiryamazeeko n'ofuga ekisanja kimu n'okukwata ekyokubiri kyakutaano paka ku kyomukaaga yajja na muntu yajja na constitution kitegeeza nti amusiki alina kuba namuntu kyekimu ekyali wano mu Uganda nati kati tuli ku Africa tetuli nti no tuli mu gundi tuli ku Africa ebituufu byebiri bati President Museveni yajja ddu tirana mukaga myaka emeka bwe yali yajja atya nti musajja watu agenda mu kaluti ne constitution agenze gikola nga atudde ng'era alina okugikola agambe constitution bwe gikola ennyanja ekyokubanga mbeerawo nga hegemoni wa Uganda era ekikozi ebbanga lyonna bwe yakolanga mu mistake yakugamba nti omuntu wawozi emyaka 35 agata kyasobola scientifically aba kusinzira ku bakugu naye kati simanya abakugu babaddamu ne bamugamba nti ate omuntu wensamumwetala alayika ayeyongera okubanga mwogi so ebyo bibaawo naye kiri ettoko kyekyali e Uganda anti Biden sibe banene ebewaffe ate abafe bebagumu ennyo Biden sibe ewaffe kubanga kati president sokodde aba wano mu Uganda America yakatusaba president kakyenkano nebamusaba kati omuviirako n'ogamba mullo kyamu kulukusa kintu kyo anyway abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere itiddeyo buyitizi mu ggwanga erya Chad batulina ensonga gye twagala okupate nga tutandikako olunaku olwaleero. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.